nze bwe ntunulira ow'NRM manya nti obwongo talina kubanga musonyiwa okukibagamba nze kankiproving omukulu mukama waabwe yayima ku radio naga nti bw'obeera mu parliament kati singaga bwe tutumye Achieve bw'obeera mu parliament ogendanga Kyankwanzi bw'ova Kyankwanzi n'oyita mu State House ne bakubuulira ky'onookola mu parliament weebake olinde gavumenti gondi akuzuukuse ovotinge kiri kye wawuliddewa kakati n'obuuza omugaso gwa parliament kyeki naye nalaba bakuba mu ngalo ne mbuusabuusa oba ndiddayo okugamba nti neegomba NRM kubanga okuba otya muntu mu ngalo nga bakugambye nti ogenda kuba kisirusiru mu parliament olinde kuvotinga bye baayogedde opposition ne bwayogera ebigambo ebyavudde wa Katonda tobiwuliriza tobitegeera weebase ovotinga buki. Ndabye abantu banyi nga bavuddeyo ku bigambo by'Oweekitiibwa Dan Muliika. Dan Muliika yategeezezza nti buli muntu wenaale mu musiru tewali buzibu. Oweekitiibwa Dan Muliika yali Katikkiro wa Buganda. Ebigambo byeyogedde yabyogedde ng'omuntu so singa Buganda. Kakati ekyago bya Dan Muliika mu okubwa Katikkiro byali ensonga bbiri: obusosoze bw'amawanga, entalo mu Buganda y'omu ku bafirigitinga nga baagala okuwamba Kabaka abayisanga mulaba ndowooza Katikkiro Mayiga bwe yeeyisa kati ono n'emyaka gye n'ekiwalaata gye n'obukulu bwe. Okimanyi bulungi nti Oweekitiibwa Dan Muliika obadde ng'osponsoringa groups okukwata Katikkiro muvuma wampaako ssente ng'oyita mu musajja gwe bayita Issa nga sitegedde nti olina magezi ku nsonga ezaabwawo. Naye njagala kutegeeza nti omukungu Dan Muliika ne famire yo temuliddamu kubeera bakatikkiro mu Buganda. Amagezi go n'okutegeera go kufaanana ng'omwana omuto yeepamidde. Emyaka gyo 7 wagiswazizza. Ekiwalaata eky'obwavu obutaba na magezi si ffe twakugambanga weebake ku buwala obuto, weebakanga ku buwala obuto mu ofiisi yo, wakwatiranga abakazi amabeere mu ofiisi yo. Kabaka kyeyagobera n'olaba envi enjeru nga zifaanana ng'obwoya bw'ennyuma n'otandika okuvuma ekibiina kyaffe Ttumbaavu ogwa mu kibiina akiggwe mu byokulonda ebyobugwe. Tetujja kuwa attention, tujja kuvuma buvumi. Toza nti president agenda kusinkana mu kubanga oli mu kuvuma NRM wanyiiga nnyo. Wasaba president Museveni obuwumbi 7 obwalina okusasula Kabaka. Wali weeyita Katikkiro zino sente sasula Kabaka ng'oyagala ozitwale. Kabaka ze yagaana okuva mu gavumenti ya wakati. Katola woteeka ebinyoli nga jjamaze musubi. Tojja kuvuma. Tojja tumanyiira. Naawe totegeera olinga omulimu omukadde Ttumbaavu. Dan Muliika neewe tokolangayo mbaga yonna olinga amazzi g'embizzi ku mannyoko. Doze yatutepe gy'abadde alowooza nyenda kaaba mbu ŋŋambe bambi mugize ne bwe mutagizza kubanga era nze ayina passport yayo, nze ayina national ID era TikTok ejja gyeggala. Simple. Omanyi omuntu ataasoma nnyo taba na magezi galowooza wala. Abantu abataasoma they believe in malice. Eyo page nze ayina information nze yagiggulawo era nze ayina national ID. Nze Tamale Mirundi Jr. Nze mpoziko nga oyinayo national ID eriko Tamale Mirundi Jr. Mpoziko nga oyinayo passport kati ojja sigala nayo neera TikTok egenda giggala because it is me with the IDs. Kati mba ndeekaana naawe kuki kyobola fe abaasoma tetuleekaana. So ejjajjizza ne bwe njagala nti blutik njagala gifuna ku eno page era TikTok ejimpa because nze Tamale Mirundi, it is me. Era nasabye dda blutik yeno era bagenda jimpa because facial recognition yenze, articles yenze, national ID eri mu linnya lyange. Kati onzibiddewa kati abo bobbi ekiwamma. Abataasoma tebalina magezi. Omuntu talowooza kati siriiko soogera. Ekyokubiri
nalabyeko abagamba mbu Piero yu ye yatutte page. Ekyo si kituufu. Government tenatwala ku page yange. Eyatutte page haka. Bahaka gye bali. Page bazibbira ddala. Kino njagala kikubuulira. Era woba oyina apps TikTok, YouTube, funayo essimu endala. Toteeka app zo ku ssimu gy'okozesa, gy'okubisa amasimu. Yes, people hack accounts. It is true. Ekyo ky'abaana basomye IT1. Abaana basomedde ddala ebintu bya computer. So okuhakinga account kisobokera ddala. Ddala nno. Kati kyokola. Bw'oba oyagala okuuma account zo baleme zibba. Funayo essimu endala. Gy'oba okozesa nga yo papasire. Erika account zo zokka. Nga tugikozesa kuba simu. Nga tuliimu namba yo. Naye buli wobeera n'essimu ng'erimu ennamba ye y'essimu. Kyangu nnyo omuntu okukozesa ennamba yo. Kyangu nnyo omuntu okukozesa ennamba ye y'essimu n'ayingira mu ssimu yo. Keeba oyo internet gwe tukozesa. Omuntu asobolera okuyita mu wifi. So ebintu bino si byangu because abaana kati basomye IT. Ekyokubiri mwegendereze nnyo abantu bemuwangaala nabo. Ezimu accounts bazibba kubanga abantu baba balina access ku ssimu yo. Minimize people abalina access ku ssimu yo. Abamu oli wano olowooza olina WhatsApp ne bagikolamu dda copy. Omuntu asobola okugulawo WhatsApp yo eyo n'agigulawo ku ssimu endala. Because WhatsApp kasitemu sindikira code ng'alina essimu yo nga goli eno oli comfortable. Nenga ate eri alina WhatsApp yo by'owandiika abirabamu. So please keep your phones. Obubbi bwa account bweyongedde. Bahaka bangi. Essimu yo togiwa buli muntu. Kubanga haka kyatasobola kukola. iPhone tasobola jeggula ng'erimu password. Ekyo teriyo haka yali akikoze. Era talibeerayo. iPhone yo bwe yeggala ng'omuntu alina password ya ssimu yo ng'okwata iPhone tasobola jeggula. It can't happen. It will never happen. Kale omuntu okuba alina okuba nga amanyi password y'essimu yo. In fact, eyo gundi ya iPhone eyo password gy'oteekamu ne bw'ogenda mu app ekola amasimu eyakola iPhone nayo tesobola. Kyoya mu America FBI erina okugenda mu Apple. Singa FBI eyagala okugula essimu yange eno erina okuddayo mu Apple ebeegayirire kateri hakasobola. You cannot bypass iPhone erimu password because it is encrypted. Oba mwasoma oluzungu ekintu ekiri encrypted oba omanyi kyekitegeeza. It is encrypted. Code cheap. Oh. Naye nga all in all mbebaza nnyo bannayuganda okunjagala. Mwebale kunfollowinga. Ndoze yabbya account yange yabadde alowooza nja kaaba. Yabadde alowooza abantu baagala Junior. People love me. Bulijjo nkibagamba nti abantu baagala Junior nga muwakana. Lunaku lumu abantu 15 ne basubscribinga. Eno channel, eno page teriko na videos. Just ninayo video emu. Nakoze video emu. Eri mbantu emitwalo 10. You guys, I'm a brand. Nze nali simanyi kyendi. This incident told me kyendi. You guys, I was taking nga netwala bwentu Junior nali simanyi kyendi. In this country, I'm a big power media player. Kati ababadde basanyuse. So regardless we move,
neza abantu mbagamba mukomye omutima omubi omukisa gwa Junior tegusobola kuba gugo Junior abantu bamwagala Junior is lucky nabadde mbuya nga nyezo ku office ya General Muhozi I was in Mbuya yesterday ninga abasirikale Mbuya bagala bwagazi serefi nabadde mbuye jjo ninga abasirikale bonna bagala serefi our man Junior so nga nabadde nyenze Mbuya ku office ya General MK ne abasirikale ne banyamba era General Muhozi nkwebaza I want to thank General MK bananga abasirikale b'Embuya mwebale the welcome they gave me nga bonna bagaba our man Junior ndiba wachi Junior ndiba wachi what will I ever give you people munjagala nnyo there is no life on TikTok without Junior you guys mundetera to even cry like why is this love for me Bana Uganda lwaki munjagala nnyo bwe muti like nakola ki like what did I ever do to deserve all this love kati yabbi account yange awulira atya ye ali aje nadulinga mwamuyamba ali aje naduli yafuka minister nga talina bitabu ye nga bamuyisaawo akakiiko akagambye muganga talina kuba minister ali aje naduli bwe bali bamuwadde obwa minister yalina academic documents nga mwamuyisaawo yali minister without portfolio yenga yayitawo bwe kaba akakiiko ako akavetinga kagoberera nnyo amateeka akakiiko ke kamu nga kayisaawo Nantaba Eriyoda Nantaba yayina amannya nga tegakwatagana na academic documents ze akakiiko nga kamuyisaawo why muganga Poziko wa mwaga tuate chale message muganga sibya citizenship bya Rwanda there I can listen if ebya mule message it's about Rwanda awuliriza ne ali ajina duli bamuyisaawo awo nga tayina na academic documents bwendagano zo mukasaka ezeruweru zezamu isamu kakiiko kati lwaki akakiiko muganga musajja watuka muleka it was bad bambe musajja muleke you know it's very bad abantu okuwa ekintu ne bakikujjako the man mumuleke bwaba ina citizenship ye Rwanda let him cancel it but mumuleke abere minister I fought bad for him bambi nawulidde bubi muganga is a good man is very hard working is competent by the bantu we bayisiza muganga atabasinga competence ne ati muganga yasoma nnyo musajja mulungi era banaye kambabulire muganga oyo tumusubiddwa nnyo is a good man eriwo time akakiiko ako we kayisaawo ali haji nadduli without academic documents there are times that committee we yayisaawo Nantaba ngebipapula n'amannya tebikwatagana so when it comes to muganga lwaki akakiiko keekubira so it was bad nete bamumye kuba munyarwanda ate n'abanyarwanda era kambabuulirire wano guys abanyarwanda mukakaneemu ebyo ebintu ebyo mwogera mbu babawalana mbu simanyi babasegurigatinga simanyi abanyarwanda tebabaagala guys buli munyarwanda awulira nti Uganda ekuwalana dde wammwe simple gobanga oli munyarwanda ng'oli mu Uganda ng'owulira bakuwalana bakusosola please go back to Rwanda
Simple. Mwe buli ekibaawo ku munyarwanda nga mutandika batuwalana batusosola Uganda ina amawanga mangi. Uganda has over 65 tribes. But for you are ever complaining bana abanyarwanda mususe ekintu mukisusa. Like it's like you want to put the whole country at ransom. Munyabagala okuteka eggwanga lyonna ku bunkenke. No. That thing kijja baleetera problems. Kijja baleetera obuzibu. Banange buli munyarwanda awulira nti Uganda bakusosola. You are not comfortable with the laws here. Owulira abannayuganda tebakwagala. De Rwanda. Why don't you go back to Rwanda? Who told you to come? Ani yakuyita? Awoka. Ani yakuyita? Ani yakuyita? Go wherever Rwanda esinga Uganda. Go back to Rwanda. Where you are respected. Where you are loved. Where you can do everything you want. But you should know, Uganda is a sovereign country. Uganda nsi sovereign. Eina mateeka gayo. Uganda ina interests zayo. Basobola okumobwa minister because of interests. Goloza Junior, I can't be a minister. Goze bitabo sibina. Abambe bawadde no ba minister mbasinga ebitabo. But because of interests, nyinza okuba mu interests za Uganda sirimu. Nyinza okuba government byegenda okola mu kisanja kino. They are not of my capabilities. Otherwise, obwa minister bandi baddenga ba professor Makerere. Ba minister bandi baddenga ba professor Makerere singe gwanga lyali lyagala bagezi. Singe gwanga lyali lyagala bagezi mu cabinet bandi genze Makerere ne balonda ba professor boka. But there are things that are beyond being a minister. Abamba balonda lwa tribes. Regional balancing. Bwa baganda beerabemo n'abacholi beerabemo. That's how people become ministers. Siwa kwanti bagezi nnyo naye regional balancing bwe gwanga tuli balancing buli tribe eberemo mu cabinet. Kakati bannaffe abanyarwanda abamu si bonna. Every time ababeera bagamba babasosola tebatwagala. Simanya genda gye bakwagala. Uganda ina abasomali wano teba complaininga. Uganda ina abalitria, they don't complain. But abanyarwanda mukisoseza bannange. Every time you are ever complaining. Ethiopian is a many here bakola ne village number Ethiopian village. You can imagine. Aba Ethiopia bakola akalo wano. Genda wane kabalagala. Abalitu yabamazeho kabalagala yonna. You can hardly find a Ugandan kabalagala. Abalitu yabamazeho kabalagala. Otuuke kabalagala nolozo oli muri tulia. Business bazitute. Aba Sudani kye bakoze Uganda. Kati otuuka mu bitundu nga Basudani be babirimu. Nga ononyo munna Uganda tumulabawo. Genda wano mu kisenyi olaba Abasomali. Genda mu kisenyi. Olaba Abasomali. But they don't complain. So, Vice Chancellor Muganga teba mumye bwa minister because munyarwanda. No. Ba mumye because olwenugu jealousy. Because nze teeka nalisomye. Eteeka ligamba dual citizenship. Ya ina triple citizenship. Eteka telina we ligambira nti anybody who has a quadrilateral, triple, triangular citizenship will be eliminated. Read it as it is. Amateka mugasomenga bwe gali. Eteka ligamba duo we likoma. Aina citizenship wesa tutelimwogerako. Nzo omutima ogwange na good training. I expect ebibi mu bantu. Nze nobera chali wange nondi amolukwe. Era nzo sanga nga ababye page yange mbakwano bange who had access on my phone. Nesi jabba nyigira.
because Katonda bwe yali ampa omukisa guno I believe gwange omukisa gw'omuntu ne bw'omulwanisa tegusobola kuba gugwo banne ekino ekitunzize nkibagamba omuntu ne bw'oli muwalana omuntu ne bw'oli mukola buli kimu ekibi wallahi togenda twala mukisa gwe era byayina tebirifuuka bibyo omukisa tebaguzibira kkubo at one day one time God will give you what belongs to you buli kyolifuna mu nsi Katonda alikikuwa ekitaliba kikyo ne bw'olirwana otya tekiriba. That's my principle in life. Buli kintu Katonda oba oligula emmotoka mu bulamu oba oligigula bangi bafudde tebaguze mamotoka naye gwe ne ku myaka emito 19 you can have a car if that's what God wants. Okera kumacha n'okera kumacha n'osanga omuntu nga tewazaalibwa naye tewakula naye takuyinaako luganda n'akuwa omulimo naye nga abantu b'owangala nabo tewali akuyamba. Guys, lack means a day will come you'll meet that person in your life agenda okuyamba nga tolekanye nga toloze amukiriza mudogo mbujuniya katugende tumuloge kubanga mugezi tewerimba omukisa gusinga eddogo ne bwoliroga mujjawo mbu kandoge mujja wange bawanga amukyawe era werere muggwako era ali mwagala kati tomala budde waliwo ebintu nga Katonda yabifuga. Nze Junior banwanisizza wano peji ne bazitwala bateza accident banumbye bankubye but I don't get angry because I know God has a better plan for me. Museno tewekubagizanga omuntu bwakukola ekibi Katonda ajja kusasula emirundi 10. Abantu abamu balowooza tuwe batukola ebikyamu mbutu batuwedde. Katonda yayina lastise. Nze banzibye page yange bugenzo chakumacha nga naba subscribers 15,000. It's always God with the last say. Katonda ajja kuswaliza abalabe bo. Katonda agenda kuswaliza abalabe bo omwaka guno. Buli jinja lye banakubanga lijja kufuukanga mukisa. Njagala okutegeeza gwali kuno. Va mu kaaba, va mu kwekubagiza, va mu kukolima, va mu kuloga. Katonda agenda kuswaliza abantu. Nga buli kibi kye bakola gunaaba mukisa. Batuuke bagambe naye omuntu ono tumukoze kino, omuntu ono tumulemesezza, omuntu ono tubbye page. Lwaki abantu bamwagala? Favor. Katonda yagaba okwagala. Tusagira kubacha rugati mukama njagala ba it's God who serves favor. Nchwasi wala na muntu irazo omuntu bwonkola ekibi n'enkitegeera sikulwanisa nida bugenzi n'ensaba Katonda ogenda okulaba nga ate omuntu mune yali akulwanisa. Nze sikyalwanisa bantu era abadde baloza twebabba page yange nyenda kuvaayo nyombe obabodde sekyabuyina mbunveyo nyombe mbunkabe. I don't have that time. Ira kati bali surprised kati beewuunya baga lwaki tayombi munne babye page nga baloza nyenda kaba mbunne mbagaye bambi mugitwalire ddala sikyajagala